gavumenti yabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ekitongole ekifunanyizibwa ku kuwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kisanyukidde embalirira y'eggwanga eyasomebwa gye buvuddeko. Ensimbi ezisinga ezigenda okuvujjirira embalirira eno zigenda kuva mu misolo ng'era nankulu w'ekitongole ky'omusolo Doris Acol akakasizza nga bwe bagenda okulaba ng'abantu basasula omusolo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwoza omusolo ekya Uganda Revenue Authority kisanyukidde embalirira eyasomebwa gavumenti gye buvuddeko. Nankulu w'ekitongole kya Uganda Revenue Authority Doris Acol agambye nti bakwongera okwekenneenya engeri gye banaasobozesa okumanyisa eggwanga ensimbi obusse 26 bintu ki mwe ziteekwa okusaasaanyizibwa n'engeri gye bagenda okusolozaamu emisolo awamu n'okutumbula ebyenkulaakulana by'eggwanga. The purpose of this engagement is to get us to explain what was in the budget pronounced by the Ministry of Finance in a manner that helps us to understand it in a simplified way, but also how it affects the ordinary person. Okwewaayo kubanga Abaganda bagamba nti enkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya, n'olwekyo olubimbi lw'okulaba nga tukyusa eggwanga lino luli ku migongo gyaffe era tujja kulwazika muntu mulala. Okusinziira ku kitongole kya Uganda Revenue Authority, bannayuganda bangi tebategedde ku mbalirira eno y'ensonga lwaki bavuddeyo okubamanyisa. Why is the budget at 26 trillion for next financial year? Why are there introductions of new tax rates in the next financial year? Why are we focusing a lot on infrastructure? Those are some of the issues that we would like to explain today, the philosophy behind the budget, and to help us understand that. Mu mbalirira y'ebyensimbi omwaka guno ebintu ebyalinyisibwa omusolo kuliko sigala, omwenge, butto, sabbuuni, emipiira gya pikipiki, sukaali, amafuta n'ebirala. Ekibiina ekivunaanyizibwa okusoloza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority mu lukuŋŋaana olwaleero ku Hotel Africana bagezezzaako okufuna engeri ennyangu ey'okutematemamu engeri bajeti gyayisiddwa oba embalirira y'eggwanga gyayisiddwa mu mwaka 2016-2017 okusobola okuyamba bannayuganda okutegera emisolo egyalinyisibwa ku bintu ebimu lwaki gyateekebwawo n'egyo gyakendezza ku bintu ebimu wabula mu nsonga ennyingi ze bawadde bagambye nti bino byonna byagendereddwamu okulaba nga basobola okuyamba okulaakulanya ebyenfuna mu ggwanga awamu n'okuyamba bannayuganda okusobola okutondawo emirimu mu ggwanga Uganda. Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire.